Red Zone TV kuoliwe bale kubanga okyagoberera yonna gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe weena akyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Mukimanyi bulungi nnyo nti olunaku olwaleero gise ennaku z'omwezi nga 7 omwezi gwa 11 mwaka 2024 lunaku lwa nsasagge lumanyiddwa eri bannankyukakyuka lutwalibwanga oba lulabibwanga kye tuyita public holiday. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ne ttiimu yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform mu kye bayise Country-Wide Tour ey'ekibiina ekya National Unity Platform phase 3 oba 3 phase egivuze egenda mu bitundu eby'ekamuli nga ffe bulijjo lutera okuba nga tukola era nga bw'otumanyi gwazza tugoberera ffe ebeera nkola yaffe nga tunaba kubeera nga tusimbula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannatuuka mu bitundu by'abaagendamu nga tannaba kuba nga tusooka ne tukuyisaayisaamuko ne tusooka ne tukulaga nti gye tugenda yo yewa gye tugenda okuba nga tuvugira eggaali y'enkyukakyuka yo yewa gwe atamanyiyo atasobola kutegeera kitundu kino eky'ekamuli beera ku mukutu gwa Red Zone TV Sebambulire Patrick nga nze ndiwo ngenda kikuwa otegeere kamuli ali luddawa ku maapu ali luddawa aliraanye baani biki ebiri ekamuli. Tuli mu Busoga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform mu kye bayise Country-Wide Tour 3 phase. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 7 lunaku lwakuna ali kamuli lunaku olw'enkya ali mu bitundu ebya Abimu zigenda kubanga ennaku z'omwezi 8 lunaku lwakutaano lwanja Saturday ng'ennaku z'omwezi 9 olwo lunaku lumakinga ennyo lugenda kuba lunaku lukulu nnyo eri ffe bammemba ba Red Zone TV. Wuliriza ng'ennaku z'omwezi 9 ku Saturday okwosa enkya agenda kubeera Soroti, ku Monday ng'ennaku z'omwezi 11 agenda kubeera Kisoro, ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 12 agenda kudda Kisoleera, ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 agenda kubeera Kebuyikwe awo tuba tukomyewo mu Buganda. Aveewo ennaku z'omwezi nga 15 lujja kuba Lwakutaano omwezi guno gwennyini ogw'e11 agenda kubeera Nakasongola nga bwe nakutegeeza. Ku Lwomukaaga ennaku z'omwezi nga 16 mwezi gwe gumu agenda kubeera mu bitundu eby'eggulu. Ku Lwokubiri ennaku z'omwezi nga 19 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna bagenda kubeera Masindi. Ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini ogw'e11 agenda kubeera Pakwaki. Koboko agendeyo nga 21 lujja kuba lunaku lwakuna. Ku Lwokutaano enkeera ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi gwe gumu ajja kubeera mu bitundu babiyita Madi Okoro. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba ali saidize eyo. Kakati olunaku olwaleero wenjogerera nga Revolutionary Train egenze mu bitundu eby'ekamuli ennaku z'omwezi nga 7 gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole ensonga nga zino obeere ng'ate tozimisinga yadde eddakiika n'emu gwe ampuliriza ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza mu bitundu eby'ekamuli gwampuliriza by'oyinza okuba nga obimanyi by'oyinza okuba nga tobimanyi omulundi ogwasembayo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda mu kitundu kino abasajja tebaamukkiriza kutuuka. Country-Wide Tour yali phase 2. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ey'ekibiina ekya National Unity Platform baali bagenda mu bitundu eby'ekamuli era gye yali atandikidde phase ey'okubiri ng'era bw'atandikiddeyo phase ey'okusatu. Kakati abasajja baatyamu baafunamu ekyekango omusajja ono we tumuleka n'agenda ekamuli ekyamazima kigenda kuba kirala. Tebaamukkiriza kubeera ng'atuuka mu bitundu eby'ekamuli okulaba ng'ayogerezeganyako ne bannayuganda ne bannankyukakyuka abawangaalira sayidi eyo oluvannyuma lw'ensonga ezitali zimu. Naye nga His Excellency olunaku olwaleero we twogerera agenda mu bitundu eby'ekamuli era gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Weekuumire ku mukutu guno embeera yonna ogenda kuba ng'ogifuna nga twakava mu nsasagge eyabadde mu Parliament. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'omumanyi era olwaleero agenda kuba ayogerako ku nsonga ezo kuba nze mwesiga mwekakasa nti bw'anaayogerako eri bannayuganda abawangaalira ekamuli agenda bibagamba. Weebale kubanga okyagoberera Red Zone TV. Njagala kubanga nkuwa kamuli ali luddawa then oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo. Kakati nga bw'olaba ekifaananyi ekyo gwampuliriza oba gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala kubanga nkulaga kamuli asangibwawa afaanana atya wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina omutambulizaako kamera zaffe ne tusooka tutegeera wawaali. Kamuli district eva mu Eastern Uganda. Tawuni y'e Kamuli yerimu headquarters eza district y'e Kamuli. Kamuli district eriraanye Buyende district mu mambuka gaayo, eriraanye Luuka district mu east mujjukira ekyali eruuka eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye baamukwatira mu biseera bya campaign ensasagge n'egwa mu ggwanga erya Uganda era tebyaddamu kubeera kye kimu. Eriraanye Jinja district mu Maserengeta oba kye tuyita south. Eriraanye Kayunga district mu bitundu bye tuyita west. Then headquarters
ziri Kamuli mu tawuni okuva e Kampala ovuga kilometers 74 ze miles 46 ng'oyita ku luguudo era gwampuliriza Kamuli kibuga ky'amaanyi mukko omuwendo gw'abantu babalirirwa okubeera wakati w'emitwalo 25 n'emitwalo 3 egy'abantu. Nfuna bulungi nnyo bwe twogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu basajja bano abalima ku bikajjo, abasajja abakola ku nsonga z'okuvuba, abasajja abalimi b'ebintu eby'enjawulo, abalunzi b'enjuki, ng'ate basajja n'abakazi basoga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayolekedde olunaku olwaleero mu bitundu eby'e Kamuli gwampuliriza revolutionary train egenze sayidi eyo okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerezeganyako n'abayokanzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.